Okay, and of course ku celebrity track na kwoli tulina publicity okuva e Nateete wali eri anytime now. Ensi agenda kubeera ng'ekyuka publicity abeere ng'alina ati byagamba spice anytime now. Publicity sooka obuze ku batulako. Yeah. Omanyi obulamu bwange. Life for good because that people did that's what to do. Singamba ngansi obulamu bwange bunyuma nnyo nga nsinkanya abantu nga mmwe oba bakunganye. So anytime kan tumire ku bantu bange oba atenga nennyonyoddeko. Amanya n'eddoboozi bampita Publicity Nateete nga nze management wa Uganda International Fair mu ggwanga. Go management. Nze management wa Uganda International Fair mu ggwanga. Okay. Kati kugamba spice anytime now kyekiddako tuli mu COVID tebali mu kola. Tebali mu kola. Exactly. Nga tetunakwogera na Spice Dianah kansooke mwebaze bambi kubanga kirungi nnyo kuba n'omuntu nga alina kulinnya naye nga akwayo ka time okumusenkanako n'okwatako ka sort naye but I event my life n'okolayo ka sort kwegamba akantu akampimpi oluzungu mululutya so kati but I think people of it I think that's all now to do enenga Publicity Nateete okubanga kati no tweet yakubiri nga senkana tweeted kwega oluzungu mululutya so nkagamba yeah exactly nga senkana ko omukyalo ono bambi I'm very very happy because I went to now to do because that people wait now this content now to do so era ndi musanyufu nnyo olunaku lwali kyalako ku office yange era nakozeewo office mulagire office we office eri Nateete kube wange najja nategedde nti abantu bajja kunyona Spice omanyiwo asina to do Nateete wotoke Nateete amanyiwo Spice no Spice kusibi yangu ya Spice ogambye I'm going to ya kusibi yangu opposite I went not to that people now office Nateete so kati gamba Spice I know limbo lyo litakwata wano mugambe anytime now kyekiddako ya oluyimbo lwaterangire wankubye because kaliwa ngani akayimba oya can you give me the soko muyimbira Publicity Nateete abitegeere then abidde buy me ama oya can you give me dollars I wanna be your baby mama mawo nze nabitegedde byonna ate nabitegedde ne bangamba kamalayo Nixon omusajja ono mmanyi kalina accent ensanyudde omusajja ono mmanyi n'agamba nti my mama because $20 ngamba wonderful omusajja ono mmanyi omusajja oyo anytime now ndabika mumanyi kuba mulabye but I don't think that's so not to do I could that guy because I'm waiting now to do I could this in a minute that this oh really do it I don't to do nti mumanyi kuba mulabye Salvador soko je omusajja abadde ku show yo soko je Salvador soko je okyadde ku Sanyu FM ey'oluzungu otabudde abantu bonna 88.2 Sanyu FM otabudde nanfe kubanga anytime nange nsanyuse nnyo faidado okunkyazaako kuba munnayo olaba nze wange Nateete abantu bandabanga omuntu ali dark of interest dark of what kwegamba omuntu ali mu kizikiza eky'omuti kyetuyita dark of tree omusajja ono kimanya ali international aliwa of course era kyovala lwaki byangamye ntikera 12 nze ze 10 why reason is because I had one to do nze ze 10 Salvador you've got a moment to chat with Publicity Nateete on your morning show ku Sanyu FM 88.2 yes kibadde kitya kibadde kyakabi nnyo omusajja ayogedde olujaman n'asooka n'atugamba amanyi olujaman lwayogera tolooza ayogera olulimi amanyi olujaman naye kati fe abamanyi jaman abamanyi olujaman tumutegeera bulungi nnyo abantu babeereyo ne bamubuzabuza naye ffe tumutegeera mu luzungu abadde ali happy then akuddemu I'm so honored to have hosted you on my show. Of course, I'm defining. I'm happy. I'm released that's conference now. You saw today good, but that's my life now. Not that's that content to do. Okay. Nixon zako jo Publicity sala. Ono musajja ayimba gospel. Gospel manyi? Music wa gospel. Mawulira kwa manyi lwaki. Nti anytime now gospel mpulira nti engeri gye ndi omusiraamu ate nze no I not be vint until you score my papers but I have called now to do nti buli muntu for God I had that content has to do that nti katonda buli omu waali ate buli muntu nze nagenda ke wa pastor Kakande nga ntwana mu synagogue naye manyi lwaki mu synagogue manyi muri mpatsi
mututula waliwo ekigagga sinagoga waliyo ki kati natuukayokko nenga ne time now era mbeko mu bantu okitegeera kwega buli muntu eddiini gy'asaba you can read my fine of the hatred in my heart omutima kigwagadde kyolina essaba abantu sooka babuulire Spice ono bwe wasooka omulaba omuntu gwe wasooka omulaba biki byakusanyusaako ng'omulaba ng'otunuulidde Spice ono no first wait olese answer your question nti mbadde nayo Spice Dianah Spice ayina akayimba ke yankubira akali kayasinga okunkuba akasookera ddala bayizawe kyejo waliwo akayimba awo ng'ali ne bagondi bano abaali ne wizo nani ne babitusi waliwo akayimba awo simanyiba ndowooza bakeeko anytime now mayinza ennyimba z'abaana abaana sijoyininga nnyo nga kadongo kamu because I'm living now to do omuntu ankubira akayimba ne kansanyusa kati obuyimba obumugenda ne bunkuba ne mbuwuliriza okitegeera so nga bw'olaba Dianah simwagala nnyo naye faani wange nti accent ye accent ye yajjira mu luzungu yasooka n'ayimba ennyimba ezo I'm comes for a song but I call my song kakati awo bambi nenyumirwa mayinza nnyo omuntu alina accent y'oluzungu ne bwoba gwe omuntu yena bw'ajja nga accent ya luzungu oledda nga alinamu ku magezi atandikoze following why reason is nti you are my best friend because I'm telling that to you best friend or Spice Spice kyekisinga okunyumya Publicity well nasooka omulaba ndoza yali agezako tulwanirira nga bannayuganda ku kyobuwunga simabi ki covid abantu basibanjala sima basulanjala banene ali so touched bambi oluzungu ayogera nenga banaye omuntu aso tufaako bwatu tuyinza mujja wa so I like him for the confidence kwasi kyangu omuntu okubanga nakyakola and you know naganzi kyendi kino munjagale bate munjaga but this is what I'm doing so bambi mwagaliza bisima is a cool person muntu mulungi nnyo akakulo katekedde Publicity boda muzeyi yagambye mugira mulindako kyo kimide kiti onzise kubanga anytime now Uganda tuli obukaddaana kakati obukaddaana obukadde abiri mu obu fena tuvuga motorcycle why reason is because I have my job we can't do that impossible ekyanja musobole edabo wako musomesa mu yangamba du collection ne mubuuza why bidde mu byokoze otegedde bingudde atongamba bidde mu toyina nnyo budde bwakuddamu sidda mu dabo waka so muzeyi bwako n'obubaka bw'omugamba era nsaba omukulembeze w'eggwanga wadde oba yetampulidde n'ekiyamaani w'enaale mwonna waali baneefa bodaboda mu butuufu atute kuba the children you have it heart mitima gy'abaana affe gigenda kwabika the children because I hate heart emitima gy'abaana affe gigenda kwabika amina tuwe yesala mu luzungu tuve wano for God I had my people now to do for God interest in my life at state now but God mukama katonda tusaasire ffenna obulwadde buno COVID-19 buli muntu abenga abumvusenga bulungi obulamu kwegamba buli good for God I have my life now to do I possess that time now I have now to do kwata microphone ino njagala abantu bagambe obadde kusanyu FM 88.2 byonna bibagambe mu luzungu nzise amanya n'eddoboozi Publicity Nateete nga nze management wa Uganda National Fair mu ggwanga sponsor wange statute sponsor wange mbadde ku sanyu FM 88.2 bambi badde bafaani ba DJ limo byoma waliwo gayi wangawo omunene waliwo omulala Saibado waliwo faani wa foli mulala badde byoma yasoose eri bambi bagayi bali so happy but I've been in that in my life now to do bambi bansanyudde era nsaba mukama abawe ekirungi mukama abawangaze ku mulimu gwabwe mukama abayisi basinga okwagala kuba mu time now nga nze Publicity Nateete management wa Uganda National Fair mu ggwanga okubanga bankyazizza that's I went my question now to do but I had to try this my poor nze zenga sina naye ati ne bankyaza reason Canada fit down to the Acadist of Finance nzani ajja ku TV nga I went my money because I went my life I contacted that coffin big question now Saibado waliwo faani wa foli mulala badde byoma yasoose eri bambi bagayi bali so happy but I've been in that in my life now to do bambi bansanyudde era nsaba mukama abawe ekirungi mukama
abawangaze ku mulimu gwabwe mukama abayizi basinga okwagala kuba mune time now nga nze Publicity Nateete management wa Uganda National Fair mu ggwanga okubanga bankyazizza. That's I went my question now to do but I had to try this my poor nze zenga sina naye ati ne bankyaza this one Canada fit down to the Acadist of Finance nzani ajja ku TV nga I went my money because I went my life I contacted that coffee big question now to do. Celebrity track. Subscribe.